Ekyafaayo kya Malik bun Dinaari temwakiwulirako? Bajja mu muzikiti ne basaba enkuba kuva ku makya, enkuba negaana. N'ekiro ssaawa nga 2 bafulumya omuzikiti, basabye kuva ku makya. Seeka ali mu muzikiti atudde bw'ati mu nsonda asuzeewoko. Alaba omusajja ajja aveeri mukovvu nnyo, ayambadde engoye ziddugala nnyo, asiiwuuse nnyo, alabika bubi. N'asooka n'asaalayo era akeezi n'agamba, Allah mpa enkuba kati. Wali osabyeko bw'oti? Ayi Allah, njagala nkuba kati, togimpa nkya oba kwosa nkya, njagala kati. Bakwano ba Allah eyo level gye babaako. Sheikh agamba nti yali tannaba kino kyafaayo kituufu kiri mu bitabo ebyesigwa. Yali tannaba kussa mikono bw'ati wansi ng'ebbaati likaaba. Sheikh kyamusukkako. Era omukulu teyasobola fuluma muzikiti, yasigala mu muzikiti ng'atudde ng'alinze ekyali okaddeyo yamaze ossaba. Bano basiibye emisana bali mu beekeja, abantu bonna ba imaamu, amiri, district division amiri, district kadhi bali mu basaba nkuba. Wallahi omusajja yajja ogu nga bamaze omumuviira, ndoza yalinga agamba bano boka bazooke banviire nkole ebyange. Najja ogu n'agamba mpe enkuba kati. Enkuba n'etonnya ssebo. Ne Sheikh n'agoberera omusajja oyo w'alaga paka byamulaba nga ayingira akayumba kabibibi nnyo ayingira. Sheikh n'akwata ebisooto n'asiiga ku luggi n'addayo muzikiti ne yeebaka. Kimusobozesa okukomawo ku makya anoonye ennyumba gye yasiizeeko ebisooto amanye nti weewo. Nga bukya ku makya nga Sheikh agenda, kumbe mu kifo we yagenze batundawo baddu. Abaddu abatundibwa mu kifo ekyo, oyo yali mu baddu abaali batundibwawo. Naye nga y'omu ku baddu abaadiba. Edda okugula nga kyabanga kya ttunzi, ng'era obeera mu maali y'amaanyi. Naye kati omusajja wattu yali mu baddu abaadiba nga luyongoyongo munafu, era ng'omulimu gwasinga okukola mu maka ago kwoza bintu. Kati omukulu atunda abaddu mu kifo ekyo amuga nti wano waliwo emmaali. N'amulaga ku bakanyama waliwo ono, oyo asima ebikata bingi waliwo ono, waliwo oli. Sheikh n'amuga sirabye mugwe njagala. Nga nti nedda mutu baweddewo. Alinga asigaddewo naye sanjagaddemu kuguza luyongoyongo nnyo, namuleka na wana abeere ng'anjuliza ku bintu. Talina kyajja kukolera nti oyo gwe njagala muleete ndabe. Agenda okujja nga y'oli kasiiwuukira waffe. Mumujjukira yazze mu muzikiti ng'agubye omukovvu ddala, eyeevaako atamanyi kukola mirimo. Bamulangira tamanyi kukola mirimo, ali awo. Tebamanyi nti n'enkuba okutonnya ku kyalo Allah ayisiza ku ye. Bali mumumanyiira. Kitegedde ekintu ekyo? Kati kano gwe ngendo namugana naye oyo gw'ogenda okugula obusente mpa butono, mpa bw'oyagala kuba kati oyo mbadde simutunda. Talina kyagenda kukuyamba nti gw'obompa. Sheikh n'atwala omusajja we paka waka. Bambi bagamba baatuuka muko balabaga paka waka. Naye baatuuka ewaka n'amugamba nakulabye ng'osaba Allah enkuba n'etonnyerawo. N'amugamba nti tewalabye nze, walabye mulala. Akamu ku bubonero bw'abakkiriza bakola ebintu nga binene, nga bya bbeeyi, nga bya nkizo, naye batamwa okubyewaaniramu. Era tebanyumirwa kubibalaalika nga buli kaseera nti gwe wakola kino, ojjukidde gwe wakola kino, tebanyumirwa. Era obasanga beewakana olw'okwagala okukuuma emirimu gyabwe. Kati walabye nze. Seeka n'amugamba nakulabye gwe. N'amugamba olina ilima al-yaqin, amakulu okakasa. Namugamba nti wabadde oyambadde bwoti ne bwoti n'otambula bwoti ne bwoti nakulabye. Omuvubuka n'akakasa nti wallahi omusajja yamulabye. N'agenda ku sujuudu n'agamba ya mawulaa'i, wange Allah wange mukwano gwange, abasajja bantegedde. Naddamu nti okubeera mu nsi muno ng'ensi yonna entegedde nti benkusaba nnyanukula. Naddingana ekigambo ekyo n'afiira ku sujuudu. Eyo naye dduwa bajyanukudda nti kubanga agambye simanyi bwe naabeera mu nsi muno nga bantegedde nti dduwa zange zaanukula, amakulu banga nzijjawo, giramu bw'otyo nsengule. Era n'amukola atya? Kyonakyo n'akyanukula. Man aada li waliya faqad adhantuhu bilharbi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. matenda majjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza Allah obulamu bwakyatulekedde. Bangi mu bannaffe abatwala enkya n'eggulo, naye ffe baani ng'obulamu tukyabulina. Kyengera kinene. Mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mu bimu ku bingi bye yatulaamira okubeera abawulize ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubigondera. Omuntu eyeesimye mu basiraamu bonna y'oyo nga buli waalaba omuwalimu mu maaso ge obunga ayanguwa mangu obujja ku muwalimu n'abuzaayo ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abawalimu basika bannabbi. Muwalimu bw'atuula wano tomuwa nnyo birowoozo, oba ekkanzu ye eyulise, oba alinga omwana omuto, oba muzeeyi nnyo, oba mwavu nnyo, tobiwanga obudde bwebyo. Amagezi n'ebirowoozo bizzeeyo ku byajjo tugamba bivaawa. Abakafiri b'omu Makka ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakolako ddaawa, abamu baagambanga mulalu, naye abalala babagambanga nedda, okulimba kubeewo wadde ffenna tuli bakafiiri, naye omulalu tayinza kwogera ebyo. Era baatuuka n'okugamba omusajja oyo ebigambo by'ayogera birina we biva, naye wonna we biva w'amaanyi. Neffe guno omulembe tetunnaba kwawula atudde wano bamuyisa batya, atudde wano tebamunakuwaza, tebamuyisaamu maaso, tebakwata ssimu ng'asomesa, n'essimu y'okuvugira mu ddalusu kyokka kyokka oba onakuwaza atudde wano. Era atudde wano akiikirira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singa ddala emitima gyaffe gyali mijulizi nti atudde wano akiikirira nabbi, omu ku ffe yandifulumye nga talina nsonga nnene. Waliwo atayagala kumanya nabbi we kyagamba? Naye bameka mu ffe abafuluma ntugenda tulekawo ebirungi? Alina ekitabo agenda owandiika kino, agenda owandiika mu bwongo naye wandiika kino, n'atagenda wandiika mu bwongo ng'ondaba naawe eraba kino. Obitegedde bulungi? Waliwo atagenda wandiika mu kitabo nga ne mbongo tagenda wandiika naye nga ndaba, oyo naye mwagadde. Naawe andaba kiwandiike ku maaso. Kale omusomo gwaffe gwe tugenda okulaba gugenda kutambulira ku kibuuzo. Genda kutambulira ku kibuuzo. Mukwano gwa Allah yani? Ffenna ani mukwano wa Allah? Era awo tetujja kulwawo nnyo, tugende kanyomero bba tubuuze mukwano gwa Allah, Allah amukolera biki? Era ndowooza muganda waffe akwata omusomo guno ow'ekitiibwa hafidhahullah, nja musaba wanaaba awandiika omulamu ogugamba biki Allah byakolera mikwano gye. Kuba gwe mutwe omukulu gwengenda okukola ki? Engenda okulabako. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era atusomesa mu Qur'an al-Karim, yatugamba nti ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Abange mukimanye nti mikwano gya Allah gibeera mu nsi muno nga tegirina kutya wadde okunakuwala. Naye era mu aya y'omwennyini Allah n'atubuulira mikwano gye be baani? Alladhina amanu wa kanu yattaqun.
mu kifuba kyabwe mubaamu ensonga mmeka? Ensonga bbiri. Babeera ne iman ne babeera ne taqwa, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Al iman, imaani osobola ogiraba kubanga yeyoyolekera mu bikolwa, aze n'asaala, yasiibye, eyo imaani osobola ogiraba. Fattaqwa hahuna, naye okutya Allah kuliwa? Kuli wano. Kubeerawo mu kaseera nga teryakulaba. Okutya Allah kwankizo kubeerawo mu kaseera nga teryakola ki? Teryakulaba. Ekyo bayita okutya Allah. Kubeerawo mu kaseera nga teryakulaba. Tebula okutya Allah kwankizo. Tegereka bulungi? Kati bw'oba oyagala obeera mukwano gwa Allah, sigenda kirwako. Kibuzo ekisooka, ani mukwano gwa Allah? Allah yamwogera alladhina amanu wa kanu yattaqun. Abeera n'ensonga mmeka? Bbiri. Abeera atya Allah ate nga yamukkiriza. Katugenze ku paati eyokumeka? Eyokubiri. Mukwano gwa Allah amukolera biki? Lwaki mu misomo gyonna gwe guno yagadde tumanye omugaso oguli mu ggwe okubeera mukwano gwa Allah. Kubanga abantu bangi bamanyi omugaso oguli mu kubeera mukwano gwa pulezidenti. Sibwe kiri? Abantu bangi bamanyi omugaso oguli mu kubeera mukwano gwa minisita. Abantu bangi bamanyi omugaso oguli mu kubeera mukwano gw'abazadde baabwe. Era buli omu agamba omukwano olina okuba nga ngufunamu. Era olina mukwano gwo gw'oyagala naye nga toyagala mukyawa, nga ne bwe wajja embeera omusigaza kuba waliwo emigaso gy'omugjamu. Kati n'okubeera mukwano gwa Allah waliwo emigaso nfofoolo gy'ojjayo. Era mu kaseera kano tugenda kulaba hadithi al-Qudusi. Hadithi al-Qudusi tegeeza ki? Ebigambo ebibeera bigambo bya Allah, yaba abyogera ye kennyini naye nga tabiisizza mu kkubo lya Qur'an, ng'abiwadde nabbi abikole ki? Abitugambe. Era bw'ova ku Qur'an, soosi y'eddiini we tugijja ewaddako hadithi al-Qudusi. Bw'ova soosi y'eddiini then ebirala ne bigoberera. Kati eno hadithi al-Qudusi nkulu nnyo kubanga terina kyeri okujjako etulambika emigaso gy'ofuna mu kubeera mukwano gwa Allah. Abo bano baganda baffe ababeera n'emigugu mu muzikiti, abasula mu muzikiti, be mwaka zaako abasabiiri oba abazikiri kalenge, awo aba agenda kubuuza. Tunagezaako insha Allah. Inshallah. Aba alina okubuuza ekibuuzo ekyo okukakasa nti imaani ne taqwa okitegedde nti ekikufula mukwano gwa Allah. Inshallah nkitegedde, tunagezaako. Okuleeta ekyo ekigambo sitegeeza nti bali katuufu. Bazuula mu ddiini. Era twesamba enkola eyo tugitamisa n'abasigadde okugyewala, obwo nno si bwe busiraamu nabbi bwe yatulekako. Eyo njagadde kuyita buyisi. Kategerekisi. Barakallahu fikum. Naam. Tugenda kulaba emigaso gye tufuna mu kubeera mikono gya Allah. Okunyonnyola okujjuvu tugenda kusanga mu hadithi eno. Hadithi al-Qudus ya Abi Hurayra radiyallahu anhu atugamba qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yagamba mbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam, inna Allah ta'ala qala. Hadithi al-Qudus wetu befaanana. Etandika ekulaga sahaba ajoogera, n'ekulaga nabbi ng'ayogera, n'efundikira ng'egamba nabbi yagamba, Allah yagamba. Okalabyako kyekiraga nti hadithi al-Qudus. Naam. Abi Hurayra tumumanyi. Tuze tulaba hadithi nyingi nga tumwogerako ebintu biki bingi. Sahaba akwata ekisooka mu kwatula hadiisi za nabbi ku lulimi, si mu kuzimanya. Ezimu ku nsobi ezayatiikirira be bantu okulowooza nti Abi Hurayra yasinga okuba ne hadithi ennyingi eza nabbi. Si bwe kiri. Abi Hurayra kyayina ekyenkizo kyasinga banne, yeyasinga okusomesa umma. Era yali number 1 ku banne bonna. Bali 7 abaasunsulwa abasinga okwogera hadithi, Abi Hurayra akwata kisooka.
tewali kubuusabuusa. Asinga irimu basahaba bonna Abubakari as-Siddiq radiyallahu anhu. Gwe buli kyomanyi nti kirungi nga kikuŋŋaanira ku muntu, abakira byonna ayitibwa Abubakari as-Siddiq radiyallahu anhu. Mu irimu, mu magezi, mu bwetowaze, mu mpisa, mu hikima, kyonna kyosobola okulowoozaako nti kitendo kirungi, oli ye mukama waabwe. Afdalu nnaasi ba'da al-anbiya, kyekitonde ekisinga obulungi mu bantu ng'oggyeko bannabbi. Ekyo ekigambo kyenjogedde abashiya tebaagala kiwulira, kuba bo bakolimira abasajja abo naye bakola kibi, amazima geego. Oyo omusajja Allah yamwogerako ne mu Qur'an, suratu Tawba aya ya 40 mbasirabidde. Allah yagaa nti illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. iyo aya Allah yali atunyumiza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yali mu mpuku ne mukwano gwani Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Oyo aba wa bulijjo oyo na Abubakar nga atidde, mukwano gwe namugamba la tahzan, tonakuwala, inna Allaha ma'ana, Allah ali wamu naki, ali wamu naawe. Fanzala Allahu sakinatahu alayhi, Allah nassa obutebenkevu kubo. Naye mu kussa obutebenkevu yabataasa, mu kubataasa Allah awunzika agamba wajaala kalimata alladhina kafaru sufla, obukafiri ne bukkiriranya ne bukka wansi, kigambo ky'obukafiri ne kikkakkana. Wa kalimatu llahi hiya al-ulya, kalimatu tawhid la ilaha illa Allah neyambusibwa nebeera ya waggulu. Kati awo kutukamanye nti Abi Huraira asinga kwogera so si kusomesa. Era waliwo n'ekyokuyiga okusomesa ennyo n'okubeera omunnyonnyozi ngati nga bwe ntudde wano nga mundaba tekabanako kabonero kalaga nti nze mbasinga irimu. Nakyo nakyo tukiyige. Nze just ntudde wano nze afunye omukisa leero okutuulawo, ne wayinza okubaawo ekitonde mummwe ekitudde nga ne mmala nzuula kyekiri, nkwata engoye zange nenzissa mu nsawo n'ebitabo nengenda nensula ewuwa nsomese mummwe abali wano. Era waliwo ekyokuyiga nti obutasomesa irimu si kabonero akalaga nti omuntu tamanyi. Omuntu asobola okuba nga tasomesezza nga tomulabe nga asomesa naye nga mu kutuula kwawo mumanyi ddala naye nga gwe afunye omukisa okwogera. Okalabye akantu ako? Wakati Abubakari bonna ye mukama waabwe naye alina hadithi ntono ddala. Hadithi zo obalambale ziringa mu 18 obalambale ze nali mpuliddeko ntono, tojja muwulira naye ojja kuwulira nnyo Abi Huraira sibe guli. Okumanya ono omusajja yabasinga irimu bwe baali bali mu kkaayana ku kuziika nabbi nga bakuba empawa, tumuziikewa, tumuziike mulimbo, tukole tutya, bonna nga tebamanyi kyakkola, ng'alina irimu eyo ali ogu Abubakari radiyallahu anhu. Erinnya lyonna ery'origino ayitibwa Abdullahi bun Uthman era nyinsinga nga nti Abdullahi bun Uthman abamanyi muwanike emikono abali bamuwuliddeko, tuyinza okubuzaabuzibwa naye bw'okiwuliranga babategeeza oyo bun Abi Kuhafa. Ntegereka Abdullahi bun Uthman bun Abi Kuhafa, oogera erinnya babategeeza Abubakari as-Siddiq radiyallahu anhu. Ntegereka bulungi? Kati Abi Huraira ekyo tukimumanyeeko bwe kityo bwe kiri, naye tuze tumwogerako ebintu bingi ebisinga twali tuze tubiraba era fokati ne beesikiremerako nnyo biidhinillah. Tugende mu hadithi yaffe aga nti inna Allaha taala qaala, ekitiibwa Allah subhanahu wa taala yagamba.
atugenda kulaba ebirungi Allah byawa mikwano gye. Saba Allah nteeke mu mikwano gye. Nammwe abatudde wano saba Allah bateeke mu mikwano gye. Oli ayinza okwebuuza lwaki omuwalimu oyo yeeyagaliza nnyo era lwaki tasoose sabira ffe osabira ye. Munaye kano kayige bw'obanga osaba edduwa kiri mu sunna gwe okwesoosa. Tosoosa balala, weesoose. Olowooza lwaki woba osabira abazadde? Hadithi eraga ntugamba rabbi ighfirli, Allah nsooka obinzijemu. Olaba obyejjamu rabbi ighfirli, sooka onsonyiwe. Wali walidayya, oluvannyuma osonyiwe ne baki? Ne bakadde bange. Olaba obalese mu kyokubiri. Nkulaga edduwa endala. Waliwo edduwa eri mu suratul Hashir. Allah nga atulaga bwe tulina okukola. Allah nti walladhina jaa'u min ba'dihim, n'abo abalijja oluvannyuma lwabwe. Yaquluuna rabbana, nga bagamba ayi Allah omulabirizi waffe, ighfir lana, tukole ki? Tusonyiwe ffe, sooka ffe obitujjemu ffe. Olaba beesoosa. Wali ikhwanina alladhina sabaquuna bil iman, oluvannyuma kale ne bali abaatusookawo batunulemu, naye nga oluvannyuma osoose ffe. Kyenvudde ngamba ndisaba Allah njagale, oluvannyuma nammwe abaagale. Gaa nti amiina. Allah atuwa obulungi ya Rabbi. Kaakati waliwo edduwa nabbi gye yasabanga Allah amwagale. Agamba nti Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba al-amali yuballighuna hubbaka. Allah nkusaba onjagale, onjagazise emirimu gy'oyagala, onjagazise abantu abakwagala, mpangalire mu mikwano emirungi. Edduwa eyo nabbi yagisabanga almost buli lunaku, ate nga Allah yali amwagala. Naye ffe abatalabanga na ku jinni tulyoke tukubira ddala otulo tweyagala, tulina budde busaba Allah tukola ki? Twagala. Tusabe Allah twagala. Kati mikwano gya Allah mu birungi bye gifuna, Allah atandise otunnyonnyola. Qaala Allahu ta'ala, yagamba Allah azza wa jalla ow'ekitiibwa, man aadaali waliya, omuntu yenna assa obulumbaganyi ku mukwano gwange. Man aadaali waliya, kasita otandika okubeera aduuyi ku mukwano gwange, faqad adhantuhu bilharbi, kakasa bukakasa nti okuva n'olwo obeera onnangiriddeko, mba ngenda kukulangirirako olutalo. Buli wolumba mukwano gwa Allah, Allah yeeya mu kulumba. Ne gwani Allah gwalumba? Gwe ssebo ozitowa ki mukama wange? Gwe Allah gwalumba. Weewunye Allah tagambye nti bw'ofitina mukwano gwange kimanye bumanya nti gwe mukwano gwange ajja kuwangula. Kyalibadde kiweewufumukko, si bwe guli? Naye agambye bw'ofitina mukwano gwange nze ngenda bimujjamu mbiyingire. Sekalukumani olabye ekigambo ekyo? Ngenda bimujjamu mukwano tabibeeramu, nze ngenda kwekolerako. Statement nayo nno nnene, kyakuyiga kyekiri awo. Eyo statement etukubiriza kwegendereza abantu. Sina kye nayiga mu statement eyo ng'okwegendereza abantu. Kubanga ekisooka, mukwano gwa Allah tekimwetimba mu byenyi. Nti waliyullah, kigambo kiri mu kyenyi waliyullah. Tibona akiraba otegere nti yuuyo. Ned. Musajja ajjaawo mu ssaati z'enjulifu n'atuula. Tusomye ebyafaayo bingi nga abasalafu yajjanga mu muzikiti nga mukyafu, omusalafu oyo nga mukyafu, mukovu, engoye ziddugala, nga bonna balaba ayina kutuula mabega. Ne basiibamu nga basaba enkuba, nkuba n'egaana. Kyafaayo kya Malik ibn Dinaari temwakiwulirako? Bwe bajja mu muzikiti ne basaba enkuba kuva ku makya, enkuba n'egaana. N'ekiro ssaawa nga 2 bafulumya omuzikiti, basabye okuva ku makya. Seeka ali mu muzikiti atudde bw'ati mu nsonda asuzeewoko. Alaba omusajja ajja aveeri
mukovu nnyo, ayambadde engoye ziddugala nnyo, asiiwuuse nnyo, alabika bubi. Allahu akbar. N'asooka n'asaalayo era akeezi, n'agamba Allah mpa enkuba kati. Bw'oli osabyeko bw'otyo ayi Allah njagala nkuba kati, togimpa nkya oba kwosa nkya, njagala kati. Bakwano ba Allah eyo levo gye babaako. Sheikh agamba nti yali tannaba kino kyafaayo kituufu kiri mu bitabo ebyesigwa, yali tannaba kussa mikono bw'ati wansi, Allahu akbar, ng'ebbaati likaaba. Sheikh kyamusukkako, era omukulu teyasobola fuluma muzikiti, yasigala mu muzikiti ng'atudde ng'alinze ekyalyoka addeyo yamaze ossaba. Bano basiibye emisana bali mu beekeja, abantu bonna ba imaamu, amiri, district division amiri, district kadhi bali mu basaba nkuba. Allahu akbar. Wallahi omusajja yajja ogu nga bamaze omumuviira, ndoza yalinga agamba bano boka basooke banviire nkole ebyange. Najja ogu n'agamba mpe enkuba kati, enkuba n'etonnya ssebo. Ne Sheikh n'agoberera omusajja oyo w'alaga paka byamulaba nga ayingira akayumba kabibibi nnyo, n'ayingira. Sheikh n'akwata ebisooto n'asiiga ku luggi, n'addayo omuzikiti ne yeebaka. Kimusobozesa okukomawo ku makya anoonye ennyumba gye yasiizeeko ebisooto, amanye nti weewo. Nga bukya ku makya nga Sheikh agenda, kumbe mu kifo we yagenze batundawo baddu. Abaddu abatundibwa mu kifo ekyo, oyo yali mu baddu abaali batundibwa awo, naye nga y'omu ku baddu abaadiba. Edda okugula nga kyabanga kya ttunzi, ng'era obeera mu maali y'amaanyi. Naye kati omusajja wattu yali mu baddu abaadiba nga luyongoyongo munafu, era ng'omulimu gwasinga okukola mu maka ago kwoza bintu. Kati omukulu atunda abaddu mu kifo ekyo amuga nti wano waliwo emmaali. N'amulaga ku bakanyama, waliwo ono, oyo asima ebikata bingi, waliwo ono, waliwo oli. Sheikh n'amuga sirabyemu gwe njagala. Nga nti nedda mutu baweddewo, alinga asigaddewo. Nesanjagaddemu kuguza luyongoyongo nnyo, namuleka na wana abeere nga anjuliza ku bintu. Talina kyajja kukolera nti oyo gwe njagala muleete ndabe. Agenda okujja nga y'oli kasiwuukira waffe. Mumujjukira yazze muzikiti ng'agubye, omukovu ddala, eyeevaako atamanyi kukola mirimu. Bamulangira tamanyi kukola mirimu, ali awo. Tebamanyi nti n'enkuba okutonnya ku kyalo Allah ayisiza ku ye. Bali mumumanyiira. Kitegedde kintu ekyo? Kati kano gwe ngenda ogunamugana naye oyo gw'ogenda okugula obusente mpa butono, mpa bw'oyagala, kuba kati oyo mbadde simutunda. Talina kyagenda kukuyamba nti gw'oba ompa. Sheikh n'atwala omusajja we mpaka waka. Abamu bagamba baatuuka mukwawala baga paka waka. Naye baatuuka ewaka n'amugamba nakulabye ng'osaba Allah enkuba n'etonnyerawo. N'amugamba tewalabye nze, tewalabye nze, walabye mulala. Akamu ku bubonero bw'abakkiriza bakola ebintu nga binene, nga bya bbeeyi, nga bya nkizo, naye batamwa okubyewaaniramu. Era tebanyumirwa kubibalaalika nga buli kaseera nti gwe wakola kino, ojjukidde gwe wakola kino, tebanyumirwa. Era obasanga beewakana olw'okwagala okukuuma emirimu gyabwe. Nga tewalabye nze. Sheikh n'amugamba nakulabye ggwe. N'amugamba olina ilma al-yaqin, amakulu okakasa. N'amugamba nti wabadde oyambadde bw'oti ne bw'oti, n'otambula bw'oti ne bw'oti, nakulabye. Nti omuvubuka n'akakasa nti wallahi omusajja yamulabye. N'agenda ku sujudu n'agamba ya mawulai, wange Allah wange, mukwano gwange, abasajja bantegedde, naddamu nti okubeera mu nsi muno ng'ensi yonna entegedde nti benkusaba onnyanukula. N'addiŋŋana ekigambo ekyo n'afiira ku sujudu. Eyo naye dduwa bajyanukudde nti kubanga agambye simanyi bwe naabeera mu nsi muno nga bantegedde nti ddwa zange zaanukula, amakulu banga nzijjawo, giramu bw'otyo nsengule
era namukola atya kyonakyo nakyanukula. Kati statement eno esooka yokka badde saagenda mu kyafa ekyo naye nkigenzeemu olw'okuba kirimu emigaso. Tusaba Allah atuwe obulungi. Kati ekimu ku byokuyiga mu statement eno ega nti man aadaali waliya, yenna ateeka obulabe ku mukwano gwange, fakad adhantuhu bilharb, nange mulangirirako olutalo. Terina kyetusomesa okujjako mwegendereza abantu. Sekala kumanya okirabye, we don't know the status of people. Tetumanyi mbeera z'abantu naki kye bali. Ajja kujjaawo ng'asiiwuuse, ojja omunakuwaze olunakuwaza lutya, agambe Allah omusajja nninye simusobola, naye naawe tomusobola. Omusajja simusobola naye naawe Allah tomusobola. Anti bakwano ba Allah batyo basaba bo boogera bwe batyo kuba eri batuuka direct, babeera straight. Allah aba abaagala. Ne bakwano ba president mbamanyi, mukwano gwa president yakuba essimu etya aga nti ndi wano waliwo abanyimiriza mu traffic, yogerako nabo. Oyo akuyimiriza ne bamugoba ku mulimu n'ebiwandiiko bye ne bisazibwamu. Kuyimiriza muganda wa president butabaamu magezi. Kati ne Allah ayina yaabo bajje naabo ab'enkizo wano mu nsi nga tebamumanyiira, tebamuyisaamu maaso. Aye nno kambabbireko emikisa 80 ku buli 100 abantu abo basangibwa mu baseeka. Nkaddemu emikisa 80 ku 100 bakwano ba Allah obasanga mu baseeka. Kikigambo kyaga nti innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, abantu abasinga okutya Allah be bamanyi. Kati komawo wano wamma tuli seefu ku bulumbaganya eri baseeka. Ani atavumye ku seeka okujja nga talina mannyo? Baseeka nga bavumiddwa ku mulembe gwa TikTok guno. Ow'amali bw'avuma n'ow'amannyo n'avuma, eyalidde ekyeggulo ekyemisana n'avuma, n'atafunye kyakulya n'avuma. Ani ajogeddwa wano nga seeka? Seeka ayogera ekigambo nga aya, n'ayogera ekigambo nga hadith, n'ayogera ekigambo nga kyamumanyi. Gwe Soweedi ataasoma, atamanyi na makkati ga Saluna, akyayiga obusiraamu, akyawuliriza n'okomentinga noga naye seeka ebigambo bibadde birungi, naye alabika teyasoma bulungi Luzungu. Singa yafunayo kakoosi k'Oluzungu kaali muyambe okubaamu amagezi kuba ensengeka y'ebulamu organization. Waliwo ogugambo ogukyafu gwenvumirira, gwe neewaza buli muvubuka w'omulembe guno, n'abato muffe, n'abakulu, n'abazeeyi, n'abakaddi. Ogugamba ogukyase nnyo ku mitimbagano, guli common nnyo ku TikTok. Ogugambo gwemutera okwogera nga seeka alina kyasomesezza, kubanga waliwo ensobi seeka gyanenya seeka nga baseeka bali mu kweyanukula. Lusi seeka yakoze ensobi, seeka munne n'amubuulirirako, oba ne wekitabo ekyo seeka n'avaayo n'ayogera ekigambo nga kipya mu matu gammwe, nga amatu tegannakyaniriza bulungi, mitima gikyakakanya ddo kikkiriza, oli n'awandiika. Tweyanziza nnyo sseba assistant Allah. Temukira baseeka? Ekyo kigambo baseeka mbasaba bajje bagatte eddoboozi ku lyange lino bavumirire ekigambo ekyo. Abantu bali mu kufiirwa enzikiriza nga tebamanyi. Teriyo assistant Allah. Ese ebiwandiiko nga Zulaika awandiise mbu leero ono assistant Allah oba agamba ki? Mbu secretary wa Allah, mbu chief advisor wa Allah. Ebigambo by'ekisirusiru ebyo bye tukozesa bitujja mu Busiraamu sandibiise bya kisirusiru naye bigwana erinnya eryo, lyerinnya ettuufu eribigwana kubanga bitujja mu Busiraamu. Ddala Allah agambye qul huwa Allahu ahad, bagambye ndi ntya? Allahu samad, nze ayimirizaawo buli kimu
lam yalid sizaala walam yulad saazaalibwa walam yakun lahu kufuwan ahad siina gwensi yalinga naye mu nfaanana mu nkola y'emirimu mu ndabika wadde entegeera ndinzekka bwe nti sirina ntandika wadde enkomerero gwe n'ogamba oli assistant Allah olwokuba wanyiize oba onyiize sirika kyekisinga obulungi ate obwo obusimu obwo bwetukwata twabufudde kyakulwanyisa okumanyiira baseeka naye obusimu obwo Allah yabutuwa obusimu obwo Allah agenda kubutukubirako kibooko tubukutte tweyagadde ne tulinda olunaku Allah olagenda tutubuuza ku statement zetufulumya teri assistant wa Allah ne wobanga onyize tokikozesa man aadali waliya yenna assa obulumbaganyi ku mikwano gyange ku mukwano gwange fakad adhantu bilharb kyova bwe tumala okuvuma baseeka bwe tutyo ng'ebizu bitukuba nga tubonaabona nga tugamba oba ani andoga oba ebisiraani biva ku ki oli mu mikwano gya Allah ovuma okkakkanya nenyalo ga baganda bange abatulaba abatuwuliriza bw'owuliranga mu bulamu bwo nga seeka byayogedde tebijja bulungi mu magezi go calm down kakkana onoonye ku baseeka abalala olaba boogera ekifaanagana ne kiri kubeera waliwo baseeka ababuza abantu tegereka bulungi nze baseeka benjogerako njogera ku baseeka abeesimbu sheekh mwesimbu asomesa Qur'ani na sunna ayogedde amazima olwokuba abantu bawundira obubuze baagala nnyo obubuze n'akomentinga assistant Allah omulabi kigambo ekyo nkivumirira era saba Allah atuwe okugjamu ekyokuyiga yenna yali akiwandiise weetonde bwe weetondera Allah n'okireka nkusuubiza Allah agenda kukusonyiwa ate genda buli mu TikTok account gye wali okiwandiisa okisiimuule zekalukumani balina obusobozi obukisiimuula asobola okisiimuulawo manyi sibimanyi ebya TikTok aba asobola genda wansi mu message wansi osiimulewo ekigambo ekyo buli wakiwandika genda okisiimuule oba YouTube oba Facebook genda okisiimuule nalabako video ya Sheikh Abdul Karim Sentamu ng'emaze ku YouTube emyaka nga 15 naye nga wansi mu comment section waliwo ekivumo nga nakyo kimaze mu comment emyaka nga 13 14 omusomo gumaze 10 emeka ekivumo kimaze 10 emeka 13 omusomo guwangaala kiwangaala bitambula bimeka bibiri yali avuma seeka birevu kyekivumo kye yali amuvuma ninga subhanallah ono ayinza n'okuba yafadda naye yalekawo dhambu jaari ezzambi erikola litya erikulukuta ali mu kabuli naye era agabana saba Allah tusaasi man aadali waliya yenna akola obulumbaganyi ku mukwano gwange fakad adhantuhu bilharb nange mulangirirako olutalo ekirungi Allah kyasooka okuwa kukulwanirira ndoze kyo mukirabe so kiri Allah afuuka mulwanyiwo n'akujja mu ntalo n'abantu bakola obulumbaganyi ye nga ataasa ng'abaddiza nga gwe weeyagala nga bagamba akasajja kalogo tolaba nabbi Ibrahim alayhi salam obukafiri bwamucyanga ne muga tugenda kwokya ne bukuma omuliro ne bukuma enku ne bumukasukayo yagamba atya Allah qulna ya naru kuni barudan wa salaman ala Ibrahim muliro gwe beera munnyogovu ate beera wa mirembe eri nabbi wange yeyagale paka yegulizikira aveemu n'abeera mu muliro ng'obulamu bwaliko si bwakuno kasikini ne kanyirira anti omuliro gugwe nannyini nzikiriza mukwano gw'enzikiriza musomesa waayo omukulu Ibrahim n'afuluma mu muliro muvu nga munyirivu ebitagambika nga akasajja kalogo kyekyo kyatugamba nti fakad adhantuhu bilharb mumanyire bakwano bange empola ojja kulowooza nti omukosa naye nga kyokola kyennyini omumukosa ate mumuteeredde emirembe okitegedde eri baseeka be basiba ne bamuteeka mu kkomera
nga yalina ebitabo 10 mu mutwe, nga mukomera amazeyo emyaka 3 ng'ayongeddeko ebitabo 30, nga bwe yali eno nga tannasibwa teyalina budde busoma, nga gwe okulowooza nti omusibi omukosa omwongedde irimu. Seko kirabye nisaba Allah ataasa ekkomera. Bakwano ba Allah bwe batyo. Katumale okwazina inshallah tugende mu maaso. ولا يزال عبدي إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Omuntu tasobola kusembera gyendi n'omulimo gwonna nga ngwagala nnyo mu mirimo okwenkanankana omulimo gwe namulaalikako. Amakulu, omulimu Allah gwasinga okwagala okulaba nga gw'okola nze naawe gy'emirimu egiyitibwa farada, egy'obwetteeka gye yatulaalikako. Allah anyumirwa nnyo okulaba ng'osadde zuhuri mu jama, ng'osibye omwezi gwa Ramadan. Allah ayagala okulaba ng'owadde zaka. Awo nno ku zaka kanyimirirewo katono. Abantu bangi balowooza zaka nti nno ya bbeeyi. Zaka ya layisi. Allah kyatusaba kitono nnyo. Bw'olaba kyatusaba tuggyeko. Kyatugamba tuggyemu kitono ku kyatugamba tuggyeko. Kyokka ate nga zaka kyekyobwetteeka, naye okusaddaaka kyeyagalire. Temulabyeyo basiraamu bazimba mizikiti naye nga talina waawa zaka. Oli azimba omuzikiti mulamba n'aguwa ekyalo nga guzitowa miliyoni 700 n'aguwa ekyalo, naye nga buli imaamu lwamugamba nti zaka okoze otya haji, nindaamu katono sinnatuusa. Asobola okuba nga kituufu tannatuusa, naye era asobola okuba nga alimba yatuusa. Kati osaana okimanye nti bino ebyakyeyagalire bino nga tonnaba bikola, Allah kyasinga okwetaaga mu kukola bye yakugamba. Allah asanyuka nnyo ng'otadde mu nkola kye yakulagira okukola. Kyagamba wama taqarraba ilayya abdi bishaiin ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Omuddu mu mirimu gy'ayagala okukola akole, naye teri mulimu ogugenda kubanga gwagalwa mu maaso gange nga mulimu gwe namulaalikako. Okalabyako n'agenda ku nsonga ey'okubiri. Kati wano alinga nga atunyumiza ku bitendo n'embeera bakwano be bye bakola. Okategedde? Era wano abadde nga akulaga nti alladhina amanu wa kanu yattaqun, aya gitwatandisizza, bakkiriza Allah ate ne babeera abamutya. Kati abadde nga akulaga nti omuntu eyakkiriza Allah era nga amutya, mu birago ekyo abeera akola emirimu gye namulaalikako nga teyeeganya. Buli kyabwatteeka empagi z'obusiraamu azinyweza bw'ati. Tegereka. Kati olw'okuba nti mukwano gwange, ekimufuula mukwano gwange mu kiwulire kyekino, yagamba wama yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafiri hatta uhibbahu. Omuddu wange tagenda kulekayo kusembera gyendi na mirimo gya kyeyagalire nga bwe twagikazaako. Tegeeza emirimu gya sunna gyegyo emirimu nga bw'ogikola ofuna empeera n'ositula mu madaala, so nga bw'ogireka tofuna musango naye oba ofiiriddwa obulungi. Egimu ku mirimu egyo mugyo okusaddaka ku ssente zo,
ng'okusaala ku layiri, ng'okusaala baadiya qabliya, tuli fenna ng'okusaala sunna ez'enjawulo, okusaala duha, mirimu egyo egyakyeyagalire egyongera okusitula amadaala. Allah yagamba wama yazaalu abdi yatakaraba ilaya binnawafiri hatta uhibbahu, omuddu wange tajja kulekeraawo kusembera gyendi na mirimo egyo egyekyeyagalire okugjako nga mbyeŋŋenda omuwa, gigenda mutuusa ku sosolya ow'okwagalwa. Sosolya bw'atafa akola ki? Tuuka kulyengedde. Kati omukkiriza buli waakola emirimu gy'obwetteeka n'agattako emirimu gino egya sunna n'aginyweza, ogenda omulaba mu kanzu ye mulimu akati, bakimya esswala n'ayisaako mu mannyo, ogenda omulaba abadde afuna wuzu n'anaaba ebibatu, maze okunaaba ebibatu n'ajjayo akati n'ayisa ku mannyo. Waliwo ibaada ezikwawula ku bantu nga ozirina mu kafaako wekka, temutera kiraba. Nyinza osanga omuzikiti gwonna nga bakimya esswala ng'ayinamu omuswaki ali ogwo. Ekyo kiraga enkizo ya ibaada eyo, nti olaba Allah tagiwa bangi, oyo gwagiwadde wa nkizomu. Ogenda okigenderere, gwolaba ojjolayo masigidi nga bakimya esswala nga mulimu ogwo, bw'ataba nno imaamu ne maamuma nga atya ng'omu. Kati obuntu obutonotono obwo bw'ogatta n'ogatta bwe bukusitula amadaala n'ofuuka mukwano gwani? Gwa Allah. Okubeera mukwano gwa Allah kinyuma, nsaba Allah kitulageko. Kubanga mukwano gwa Allah mu bingi Allah byamukolera tugenda kubiraba wano. Sofa twakalabako kitya kimu, entalo zo Allah yazirwana, gwe byokulwana osooka n'obidde ebbali. Kitegedde? Olaba ne bali abatali basiraamu batera okugamba mbunno waliwo alwana entalo zaabwe, oyo gwe bawaayiriza atazirwana, bamuwaayiriza buki? Naye ffe gwe twogerako azirwana, Allah subhanahu wa ta'ala. Entalo zonna, naye nze sirabawo nakulwana awo, sirabawo. Kubanga kati Allah alwane ki naawe akulwanyisa eki? Gwe manyiira mukwano gwe akuggyeko okusaasira ku bunebone n'ensi. Abantu abamu omusanga avudde mu busiraamu nga afuusemu lutadi, naye nga tewali kye bamukoze. Abamu okuva mu busiraamu bikolimo, beefuula aboogezi ku buli kimu, n'ayogerayogera bino n'ayogera biri, Allah n'amugoba. Ate Allah okugoba si kiri wala, dakiika ezi genda nkulinze kufa nkwoki, nsaba Allah ataasa otugoba. Nsonga yetegerekese. Kati wano tuva kusoma tulabye oluvannyuma lw'okuba nti Allah alwana entalo zo, tugenze ku siteepu ey'okubiri ne tulaba ebimu ku bitendo bya mikwano gya Allah. Ekitendo ekisooka bakola emirimu gy'obwetteeka, ekitendo ekyokubiri bagoberezaako sunna ne zijjuliriza farada zaabwe. Saba Allah atuwe ekyengero ekyo. Kati wano tuyingidde mu kinyusi ekya topiki, atugamba nti faidha ahbabtuhu, omuddu wange bwe nsalawo nenga nti kati mwagadde, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, nfuuka amatu ge gaawuliza. Allah ga nti nfuuka amatu ge gakola ki? Gaawuliza. Allah oga nti nfuuka amatu ge gaawuliza, yali tategeeza nti ya Allah afuuka amatu, yali ategeeza akuyambako okuwulira halaali n'akwewaza owulira haramu. Mutemula nti ennyimba zinyuma era ebidongo bikuba, naye nga Allah yakwagadde n'akufuula mukwano gwe, osootuuka ku levo nga bw'owulira oluyimba nga luvuga amatu gakuluma ate nga si malwadde, nga bw'olaba omuyimbi oyagala kusesema, naye nga newobigamba banno balowooza weekoza. Era ebyo tobyogeranga wano mu Uganda, kojja bigamba munnagaye naye yeekoza.
kati omuyimbi akusesemya olabye kiki ekisesemyawo olwokuba Allah yakwagaza yakufuula mukwano gwe abayimbi bakulabikira bubi era kambalageyo koomu ku mikwano gya Allah kyeyayogera Imam Shafi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ye yaga nti abayimbi kyekizibu mu nsi muno ekyasinze obunene bebavaako okwononeka kw'abantu era naawe omuzika ng'ayisiza fatuwa nti bwe tufunayo abavubuka nga buli omusanze omuyimbi mumulesa emmere nja kisabika bwe ntyo buli omusanze omuyimbi mukola ki mumulesa emmere umme begenda kutereera olowooza lwaki yayogera ekigambo ekyo kiva wano kuntu samaahu alladhi yasmau bihi Allah aba yamuwundira amazima ng'amatu ge gawulira birungi byokka ng'ebikyafu tayagala bikola ki biwulira kati mu birabo Allah byakuwa akuyambako n'akuwa amatu agawulira haram ne geewala halali nze wadde kituufu muntunulidde era mbalaba muli siriasi musoma naye nze nkimanyi bangi mbali wano balina bafaani ddabo bweta ba triple wano buli omu alinawo faani we nga sheeyi faani we nga muyimbi faani we nga musambi wa mupiira bameka akizingiraawo gwe tonnaba kufuuka mukwano gwa Allah mukwano gwa Allah faani waabo atya seeka temubamu bayimbi temubamu bazanyi ba mipiira naye wamma kati nga twagambye nti wanika ono waliwo omuntu ng'ayina omuyimbi gwayagala nga ne bwe tukebera kati essimu mulimu obuyimba bwe wamma toyagala gundi tomwagala omwagala ate era waliwo nesseekawo gw'omatira era nze nkiraba nnyo ku sitatasi z'abantu oba olaba nsanga obuzibu sitatasi ezo waliwo sitatasi gy'obikkula neekuswaliza mu muzikiti era mbakubiriza obanga obikkula sitatasi za mikwano gyo weegendereze ojja kubikkula sitatasi ng'obadde awo mu muzikiti muli mu ddalasa weefuula akeberakebera ku WhatsApp ekyana kikuswaze nga kyataddeyo omuyimbi wano ateekawo seeka gundi seeka ng'asomesa ng'avumirira obwononefu tegereka bulungi bw'amaliriza ng'amaze okuteerawo seeka gundi akaddako n'akuteerako pasita ng'alina ekigambo ekisesa kyayogera awo n'akuteerayo akalala n'akuteerayo faaza nga naye alina ekigambo ekirungi kyayogera wama n'akuteerayo omuyimbi nga naye alina akayimba akalungi kayimba n'afundikirira mu Sheikh Abdurrahman Sudais ng'alina ajja kusomera mu Quran bali awo amatu gaabwe tegasosola gawulira byonna saba Allah atuyambeko kati mukwano gwa Allah tayinza kuba n'amatu ago nga galina obusobozi obuwulira ebyo byonna pasita yamuwulidde seeka yamuwulidde muyimbi yamuwulidde ate bonna bamunyumira era waliwo gwosanga njagala nnyo abayimbi bannyumira naye amazima ne seeka oyo anyumisa ebintu bye subhanallah ageraageranyiriza seeka naki n'abayimbi era seeka nga yazze kusomesa irimu ng'ali siriyasi batera omumwogerako ekigambo nti seeka oyo abowa tanyuma buki bulungi kubanga amatu gaabwe tegamanyira kuwuliriza bintu bituufu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ndaba akadde kaweddeyo kanfunze bwe nti kadde buli wekaggwayo enkola yaffe okunnyonnyola buli kigambo tukivaako si bwe kiri tuvunula buvunuzi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi nfuuka amatu ge gawuliza wa basarahu alladhi yubsiru bihi nenfuuka amaaso ge ago galabisa wa yadahu allati yabtushu biha nenfuuka omukono gwe gwakwatisa ndowooza Allah gwayambyeko mu mukono teguweeweta bamadamu batambuza buugi si bwe kiri toyinza gamba nti mukwano gwa Allah ate aweweeta maama nakanwagi ku butuuliro ng'amuwa obuugi
tonninyira eyo sajja abakulu beekaza wallahi beeraawo kyokeka bafumbye naye era wamannakanwagi mu buugi akola ki ayitayo ate singa nakoma ku buugi waligambye kale naye amwekubyakubya otuyi tukaga maama nakanwagi gomanyanga mu bakwano ba Allah tonnayingiramu wayadahu lati yubetushu biha webuuze nti naye banaye emyaka gyenina gino omukono gwange guno guli mumikono Allah gye yayagala kubanga agaye nti nfuuka emikono gye gyakwasa gudala omukono gwo bwogwetegereza Allah yagussaamu obulungamu tokwata abakazi mu ngalo mekambagambeyo ekyama kimu nabbi yatulaga nti wandigumidde okunakuwazibwa nga bakwasa omutwe n'olumizibwa naye notakwata mukazi mu ngalo nga si sisitawo obanga si mukyalawo oba nga talimu abo baŋŋandazo ab'okumpi. Ffe abasiraamu tukwata mu ngalo abo ab'eŋŋanda zaffe ab'okumpi mbawala tegereka ne bakyala baffe abatali abo ne babeera kwini wa Bungereza bwazireeta zijjeewo. Era nze ndiredde ne bwe ndiba nkulaakulanye ku levu kinsaba Allah nywezi neegomba okulabisaayo obumu ku bukyalo obwo obw'amaanyi olw'obukyalo buyita obw'amaanyi simanyi kwini gundi simanyi ono mugundi ono minisita w'amaanyi simanyi first lady ate abaana ba kamera balungi bw'omulabisa bateekawo kasaako we bati njagala nkaagala nnyo aleeta obugalo bwe mbusimanyi ayagala kumbuuzaako nkole nti abaana basakulingewo katambule nga kalimu kyakuyiga ki. Abasiraamu engalo zaffe tezikwata mu bakyala batali baffe ate ffe mu busiraamu ffenna tuli bakingi. Nange ndi kingi nzijaako bakingi bwo nange ndi kingi okitegedde zino engalo siziwa kwini mulala atali wange nze ndi kingi zino engalo za kwini okitegedde mawulana era bwenzire waka nziwa kwini waazo kati mama jali yafumba akatogo tompa ngalo zo tokwata mu ngalo za kwini tona kuwazani oyagala kunakuwaza kwini wewaka zino engalo zize era okukwata mu ngalo mba mulyaza amanyiza tegereka bulungi. Kale abasajja ddala wano mu Uganda bakitwala ize bamama jali abafumba akatogo tubawazihaaga bakwata mu ngalo nno nsobi nnene. Olina wabeera business partnership wo business partner amupataninga tokwata abakazi mu ngalo ate ne waliwo wano omuntu eyeewuunyisa ayinza okwagala owanika omukono nga mbuuza amuseekayo haageera mu lwetya oyo naye ntegeera yeewuunyisa kubanga tukugambye mukono kati oyagala haaga tugambe ki Allahu akbar saba Allah tusaasi warijilahu llati yamshi biha nfuuka amagulu ge gatambuza amakulu Allah ayamba ku magulu go ne gatambulya mu nsonga mmeka 3 masigidi gyonoonyeza riziki n'ewaka toyinza gatako kalala. Waliyo abantu nga batambulya mu bifo bimeka 4 muzikiti wanoonyeza riziki waka nembiduula tembamanya abo nno bali yaddeyaddeko. Waliwo abalala nga ku muzikiti tekiriiko akumuzikiti ekikola ki alina obuyaayi bwe bumeka 3 buli ize mu biduula gyenoonyeza ssente waka. Kati oyo bwatyo abagaddi bengalye Mungu ababaye abagoba saba Allah tatugoba mu kifo kino. So mukiza yandibadde nga ku muzikiti ku mulimo wa waka toyongerako kalala. Naam wala kati Allah agamba oyo afaanaganako bwatyo nga nze amuyambako mu kuwulira awulira haramu alaba haramu akwata ku subhanallah awulira halali tubuli fenna akwata ku halali sibe kiri atambula kugenda mu halali oyo afaanaganako bwatyo wala insaalani lautiyannahu bw'anaaba nsabye nja kumwanukula.
wala in istadhani lawidhannahu, bw'anaaba ansabye mukingirize nja kumukungiriza. Nga mmaliriza munsonyiwe kuwanvuyamuko bwe nti nsaba Allah atuwe obulungi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.